Bane njagala kudamu babuuzaako mwenna. Tuli bulungi. Tuli bulungi nnyo. Ekyo kirungi. Amannya gange nabagambye nze Nakubulwa Dayana. Omuzirangeye. Simanyi wano tulinawo Abaganda b'emirenge. Weetuli. Simanyi kyonna kyekiri tuli muntu omu. Nsanyuse nnyo okuba nga ndi mu maaso gammwe mwenna. Abakungu okuva mu gavumenti bannange buli omu mu kiti kye. Nyongera obbaniriza mwebale kujja, mwebale kwagala abaana ab'obuwala, mwebale kukolagana ne Soraka Uganda. Mwami Kyeine nkwebaza olw'omukwano ogwo. Bannange mulina Mwami Kyeine, mulina Golodi ab'oku kitundu kino. Tumukubireko mu ngalo. Mwami Kyeine ng'olina ekisa. Bannange Mukama nga yakuwa. Twesiimye nnyo okuba nga tukulina. Sigenda kwogera nnyo bingi kulandagga. Abantu abamu wano mumanyi guno si gwe mulundi gwange okuyimirira mu maaso gammwe basomesa. Guno mulundi gwa kubiri. Naye nina ensonga lwaki nkomyewo ate nja kudda neera. Kubanga ekiri mu kitundu kino kinkwatako nga nze omwana ow'obuwala. Ngenda sooka nabbanyumiza mboozi. Era nze enkola yange mugimanyi ne ku mulundi guli nabanyumizaayo emboozi. Kati ngenda kunyumya mboozi eri ku bulamu bwange obw'omunda. Omwana omuwala omutaali awo, omukyala, abaami atamanyi bulamu bwange bwa munda. Badde nsaba onjazika amatuugo, at least obuwulirize. Oyinza okubaako akantu akatono nnyo k'obuyigamu oba k'obufunamu. Tulabye abaana bangi wano bazaalidde ku myaka emito ddala. Ekintu ekitali kirungi. Naye ate era bwe kiba kizze tuba tetulina kyakikolera. Wabula tubaddewo tutya nakyo okulabanga obulamu bwaffe tebuzikirira. Wabula ne tuyigira mu nsobi zaffe ezo ne tusobola okwejja mu bunnya. Ngenda kwogera ku maama wange. Yazaala muwala muto nnyo nga wa myaka 15. Kyali kibi era kyamukosa ng'omuntu. Nsuubira nti si kye yali ayagala okubeera. Kanyabo bwe kamala okunzaala nteekwa okubanga bazadde baako baakavumirira olw'okuzaala omwana ku myaka egyo. Kati n'olwo kiba kitegeeza nti nze akaana akato kano omugaso gwange guba mutono. Kubanga buli lwe nnaakaabanga oba buli lwe nakaabanga ndowooza abazadde benga laba ozaala ku myaka emito wagaana okusoma, things of that kind. So kitegeeza nti kabebi kabanga akatalina makulu. N'abeerawo n'anzaala n'enkula. Ekyembi teyawangaala ku nsi. Simanyi tukitwale nti kyava kuzaala nga muto kubanga yafa ku myaka emito ddala. Yono ye mukyala maama wange. Abantu abasinga bangi bagenda ne bambuuza lwaki wakola organization, lwaki ofanye ku mwana ow'obuwala. Nfa ku mwana ow'obuwala oyo kubanga ndaba nze kennyini kinkwatako kuva ku mutima. Neŋŋamba nti nange ndi ako kannyabo ke baali basobola okugjamu ku myaka emito egyo nga maama waako afunye olubuto. Ndi kannyabo ako akaava mu kannyabo kali akatulugunyizibwa ku myaka 15 olw'okuba kazadde. Kinkakatako nnyo
okulaba nga nnyimirira mu maaso gammwe naddala abaana ab'obuwala abazaala ku myaka emito. Kyemukola kikyamu. Singa mama wange yetazadde nga muto ayinza okuba nga teyandifudde ku myaka egyo. Singa mama wange yetazadde nga muto n'asoma yinza okuba oba nga ate nandibadde wala nnyo okusinga kino kyendi. Ate nenziramu emabega neŋŋamba nti oba tisinga olubuto yalugjamu yandibadde anzitidde fyuca ng'afiiriza n'eggwanga. Ani yandiweereza eggwanga ebintu byempeereza? Tewali. Weebali nnyo, weebalire ddala. N'olw'ensonga eyo kirimu obubi obw'amaanyi ennyo. Bw'okiteeka bw'oti ku minzaani ebibi by'okuzaala ng'oli muto bingi okusinga ebirungi ebikirimu. Naye nkugambye bwe kiba nga kikutuuseeko okoze otya okulaba nga tozikirira osobole okwerwanako wejje mbunnya naawe ofuuke omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Bintu bingi by'olina okukola. Gwe nga ggwe omuntu tegeera omuwendo gwo. Olunaku olwaleero mpeza emyaka 28 gy'emyaka mama wange gye yafiirako. Nayagadde nzije wano nkuze na mu birthday yange. Kubanga abasinga ku mmwe muzadde ku myaka emito ennyo. Nina ekibuuzo munze, munaasobola mutya okutuuka ku myaka egya waggulu muyise maama wange gye yafiirako? Neŋŋamba nedda, maama wange kaali kannyabo akazaala ng'obuwala buno. Era keeki ngiina mu mmotoka. Nazze tukuza amazaalibwa gange kubanga emyaka gino maama wange bwe yagiweza n'afa. So okufa tukuvumirira, tukusazaamu, kimanyi sijja kufa, naawe togenda kufa. Naye tukoze tutya okugatta emikono tulabe nga tetuzikirira ku myaka emito giti? Abasinga mmwe muzadde nga muli bato, mulina endwadde ezibasiigiddwa ezitagenda kuwona kati, naye nga byonna obadde osobola obyewala ne bitakutuukako. Olwo obyewaze otya? Kwewa muwendo. N'omanya ki ky'ozitowa ng'omwana ow'obuwala? Abamu mugenda gamba bazadde bammwe tebabaweeredde. Bwe baba nga tebakuweeredde lwaki ekikujjira mu mutwe kuzaala oba kugenda kufumbirwa? Why? Tewaliwo magezi malala gonna g'oyinza kugendamu ng'ogyeko okugamba nti kangende nzaale oba kangende nfumbirwe. Abamu muzadde temwagala, tujja kikkiriza. Okoze otya obuzibu buno nga bukutuuseeko kangambe bakusobezzaako? Weerwanyeeko otya? Olabyani? Olopyewa? Osaze magezi ki okulaba ng'omuntu oyo akutuusizza ku kizibu ekyo avunaanibwa naawe ofune obwenkanya? Abamu musirika. Omusajja akusobyako ku luzzi n'osirika. Balaba lubuto okukula bakubuuza olubuto lwani ng'osirise. Ekyo nno kitegeeza tomanyi muwendo gw'ozitowa. Omuntu yenna ng'omanyi omuwendo gw'ozitowa tewali nsonga lwaki oba osirika. Vaayo oyogera. Bazadde bo bwe babanga obagambye ne batafaayo wabula ne balaba omusajja oli n'abayitamu n'abawaayo akasende ne babibuzaabuza, totuula. Genda mbitongole nga soro akaweekubira omulanga. Ogamba omusajja waalyo yansobyako ku luzzi naye mama bwe namugamba ne taata baabivungavunga ne bibula. Nsaba kunnyamba ssebo. Ajja kujja atwala ensonga ku poliisi. Bwe banaswala ku poliisi ne bazibuzaabuza ajja genda ku disitulikiti. Bwana agenda ku disitulikiti ojja kufuna obwenkanya omalize ng'osigaza ekitiibwa kyo ng'omukyala.
bannange temwemala mu kitiibwa. Abasajja b'emubende eno balina eŋŋombe egamba mbu tebaweerera baana bawala, tebaweerera baana balenzi. Tukikkiriza tebaweerera baana bawala, era obwoleddwa ewaka baganya okuweerera. Tulina ensoma bbiri nabiwandiise wano. Tulina formal education, tulina informal education. Bwebaba nga togenze mu P1, P2, P3, P4 baganya okuwaayo ssente, teweetuulako. Sala amagezi gonna olaba omuntu asobola okutuusa ku kirooto ku kimusomo gw'omutwe waakiri. Genda ku kyalo kuliko omukazi asuba enviiri, yogera naye omunyonyola omugambe munnange tata wange yagaana okumpeerera kiriwo ekiti newo ekiti newo ekiti, naye nja kujjanga wano okusiimuulireko saaluuni wanjigiriza okusiba ku nviiri zino. Olowooza onaakikolera bbanga ki? Ekinene nnyo ogenda kubeerawo emyaka 2 oba omwaka gumu, obeere ng'osinga n'ono akuyigiriza enviiri ozisiba. Oyinza osula enjala. Saagala mulowooze nti abantu bagenda kuvanga eri bajje bakuyambe buyambi nga gwozinze emikono. Nedda, naffe wano we tuli twerwanyeeko. Ku mulundi guli nabagamba nti ewaffe kaliisizo mu kyalo. Ndi Kampala, ndi ku TV y'eggwanga eya Ssaabasajja. Olowooza nno Ssaabasajja yanzija mu kyalo nandeeta nanteeka wano? Nedda, neetemera empenda paka lwe natuuka ku lutimba awo. Mbadde nsaba muteme empenda muleme kulowooza nfe tuli baana bawala tebatuweerera, kangende nzaale. Ozaala ki ku myaka egyo? Omanyi ki bwe badduse waka nga tebalina mmere n'ogamba kangende enfumbirwe? Oli assured ki nti woogenze bo balina emmere gye bali? Yensonga lwaki omusajja agenda kuwasamu ennaku 2 ennaku 3 alabe ng'okaddiye nnyo omukaluubiriza ate afune omuto ku ggwe. Abasajja b'emubende baŋŋamba bwe bakola, naye mumanyi lwaki babi bakola? Akuwasa n'ozinga emikono eka akukolera ki? Temuli creative. Mwe mulowooza kugenda kubeera waka wa musajja simanya kufumbirwa nga kiwedde, si bwe kibeera. Bw'osanga ng'omwami ng'amaze n'emukyala we emyaka 10, myaka 2, myaka 3, n'omukyala aba alina kyamaanyi kyagatta ku mwami ono. Omukyala aba awatanya n'omwami n'awatanya ne bagattiriza ne bakulaakulana. Naye gwe bw'olowooza nti tolina ky'olina mu mutwe, tolina ky'osobola kuyiiya, osazeewo ogenda ofumbirwe. Ogenda ofumbirwa okoleyo ki? Era ajja kubeera nawe mwezi gumu alabe nga tolina ky'ogattako, omufiiriza bufiiriza. Abasajja b'emubende abasinga balimi, si kyo? Balima kasooli, balima bijanjaalo. Kati omusuubira kukulabirira atya akubeereko nga gwe tomugattako? N'olw'ensonga eyo nga tetunnagamba nti tulinda Soraka etuyambe, nga tetunnagamba nti tulinda Esgidana Foundation etuyambe n'ebitongole ebirala, tusooke tweyambe ffe ng'abaana ab'obuwala tumanye omuwendo gwe tuzitowa. Nawandiisa ebintu bino wammanga. Tulina ekigambo bakiyita education. Education, ani asobola okinyinyonnyola? Yes. Essomero. Okay, webale nnyo. Omulala. Okay, obuyigirize. Okitegeera tukizingezinge bwe tutyo. Ne tugamba nti our hope ly'essuubi lyaffe ng'abaana ab'obuwala. Ffenna abali wano tulina obusobozi okubako kye tufuuka mu bulamu. Tuli ffenna tulina obusobozi okubaako kye tufuuka Katonda kye yatutegekera. Obusobozi ffe tubweyambula kubanga buli azaalibwa kaabe pulezidenti kaaliko ka bebi. Era kakaaba mu ddwaliro nga kawere nga gwe bwe wakaaba nga kabebi ko bwe kakaaba nga nze bwe nakaaba. Kitegeeza nti Katonda atutonda nga ffenna twenkanankana. Naye ebintu ebimu tubireka ne bituyitako olw'obusobozi bwaffe, ffe ebimu ne tubireka. Ogenda okulaba nga mwami kyeyina akuyiseeko ye avuga emmotoka gwe n'osigala ku bigere. Naye nga Katonda bwe yali atutonda, ffenna yatutonda nga tukola ki? Twenkanankana. Wabula tutuuke eno oyo mugagga, oyo mugagga. Naye nga obugagga
yazuula n'amanya obusobozi bw'alina okukozesa obuli mu ye ng'omuntu. Bannanga abaana ab'obuwala mbeegayiridde nnyo tumanye ki kye tusobola okubeera kubanga twenkanankana na buli muntu yenna. Tuli fena busobola okukya ku makya n'ofuuka omuntu ow'amaanyi mu ggwanga naye togenda kufuuka nga weetuddeko. Nze nazaalibwa mu Bende tebaweerera baana. Otuulaawo osirike. Mukozeewo ki nga bazadde bamwe bagaanye okubaweerera? Mubaloopa ku poliisi oba mubatya bajja kunkuba? Mukama wange baali bazeeko ku disitulikiti omuwola n'agamba nze taata agaanye okumpeerera sivaawo wano mu nnyambe. Musirika ne gavumenti netamanya bye muyitamu. So muzuule obusobozi bwammwe kubanga ffenna ku nsi twenkanankana. Ekyokubiri, buli muwala yenna alina ekirooto. Muwulira osobodde otya okutuukiriza ekirooto kyo? Nabagambye ngenda babuulira ku bulamu bwange obwaddala. Nali mu P3 muganda wange ng'asoma ku university. Tuba tuli mu nnimiro tulima ne mugamba naye wanneeyo gye musomera gwe olina TV mu nnyumba? Wana tata yagamba muno bakufunira woosu. N'agamba ate nze TV yaki? Yali mulenzi. Ne mugamba nesimanyi nti nabayinza okunfunira wensula ng'ate sirinaawo TV. Kyokka waka twali tetugiraba kuba tetwalina masannyalaze. Naye ng'abaana ku ssomero bayimba obuyimba WBS wange TV station esinga nga tumanyi okuyimba yadde TV twali tetukola ki? Tetugiraba. Kati muganda yange ne mugamba nze sobola kubeerawo ensula nga banfunidde ennyumba yange naye nga sirinaamu TV. Naseka nnyo naga lwaki ne muganze njagala kukola ku TV. Kati njagala TV ebere wali nga bwe neeraba nga ndi muto wa P3. Muganda yange paka nekakati ampeera obujulizi. Nasobola okituukiriza. So omuntu olina kuloota ng'okyali muto. Njagala mbuuzemu abasatu abali awo. Kumwe kuliko alina ekirooto akigabaneko naffe ogamba nti nze kuba muto njagala kubeera kino? Yes. Oyagala kubeera ki? Oyagala kubeera presenter. Presenter waki? Wa radio wa TV? Oyagala kubeera presenter wa radio? Osoma? Osomerawo? Yogera nnyo. Ntungamo. Kati okoze otya okulaba ng'otuukiriza okubeera presenter? Ate bw'oloota kola buli ekisoboka okutuuka ku kirooto kyo. Okay. Bino njagala mubigambe bazadde bammwe nammwe kennyini bibagasa. Obwavu owulira tulina okugujjawo tusomesa omwana ow'obuwala. Tugenda kumenyaamenya tutya? Bazadde bammwe abamu bagana baweerera nga beekwasa nti baavu. Mukimanyi ekyo? Nomugatata sina bitabo sina sente ndi mwavu. Naye mulowooza bwavu bwe bubalemesa oba mugayaalo? Ku masomero eyo director mwe mulina wano essomero teri bazadde baleeta ndebe ya bijanjalo omwana we n'asoma. N'olwekyo nabagambye mbazaayo ku kiri ekyaggwa okwemanya ekitiibwa kyo n'omuwendo gw'ozitowa. Taata wo bamaama wo buvunaanyizibwa bwe okutwala ku ssomero. Tuli fenna buli lw'owulira nga taata wo agamba nti bwavu bwe bumulemesezza okuweerera kisazeemu kubanga alima. Abantu be mu Bende tubamanyi mulima nnyo. Emmere aba agirina. Wakiri akwate emmere agiweeyo ku ssomero osobole okusoma. Bw'agaana genda mu obuyinza. Manya omuwendo gwo temusirika. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dora. Happy birthday to you.
Alright, nga tukyajaguza amazaalibwa ga CEO wa Esigidana School Girl Foundation. Omwana azaalibwa ku nnaku ezo. Bagambe mbaddeawo nga baŋŋamba simanyi yazaalibwa n'omwami gwe bayita Joe Biden, omupulezidenti omulonde wa America. Simanyi oba bituufu oba si bituufu, mbulidde aneewalirako naye nga tugenderawo. Naye nga bwe nagambye nga tutandika nti Diana School Girl ayagala nnyo omwana w'obuwala. Yajja eno mu Bende eno mu byalo munda. N'atundi obwetaavu buliwo bw'abaana ab'obuwala. N'agenda n'akuba omulanga ng'ayita mu Esigidana Foundation. Ya foundation ye era nga gyali CEO. N'agamba nti birthday yalina ogijaguza n'abaana bano abali obubi abayimbeera nga si nnungi naddala b'obuwala. N'abayiizayo katonotono k'abayiiza gwatulaba ku sebitwa extra UG. Mikwano gyaffe n'abali mu nsi ez'enjawulo. Omuganda wange bamuyita Joshua the Writer. N'agamba nti walina akayimba ng'oyagala kuyimba oli oyagala kuyimba. Nakyali wange bamuyita Joshua the Writer. Enamba yange eri ku simu ku screen awo. Nkubira essimu nti mwana njagala writer omulungi. Joshua Swali. Naye nakola leero tuli ku nsonga za Diana School Girl. Bino bye mulengerawo ne bali mu kusumulula engoye zimu ku ngoye ne byakuŋŋanyiza okuba nga atuusa ku bantu b'eno mu kyalo naddala abaana ab'obuwala. So tugenda kuba nga tugabira abaana ebintu by'enjawulo. Twega tujjako bannaffe aba holic pads. Holic pads nga nogamba kutereeza pads z'abakyala ziri kati nga eno era ziviira ddala mu Shiba establishments nga bwe tuli n'abakyomyemu omutwe aba holic pads. Kapadi kabwe kafaanana bwe kati kankakulageko ke kano basaze okuba nga bateekamu kasente bagamba nti bakwini ke kabasaanira kano ka holic pad nabo bagambe tujja kuba nga twegata ku Diana School Girl oba nga ajaguza amazaalibwa gwe era agajaguliza eno mu kyalo. Abanyi mugajaguliza mu Kampala tubasanga mu Amunizi ekyaliyo ku kirabu levels simanya wa naye agambe kangende mu kyalo nduukire bano abaana ab'obuwala bali bubi. So njagala omwala benkulengeza wagula enfaliso tuleese ebyokwebakako blankets weziri agenda kuba nga addukirira abaana baffe abali eno mu kyalo emitiana batubuulire njagala mwegatako atubuulire ye ensonga enteekazi zino agitegesa atya. Diana School Girl ojja kuba osembera wano kumpi katono eddakiika emu yokka tubenga tubuuza ku balabi baffe abasebe kitwa extra UG. Banaye happy birthday. Thank you very much. Oli bulungi mane nkute ekigaati. Mune guno mugati guwooma nnyo. Gwabakikwata sigenda kidamu kikwata. Badde nsaba ogwettanira ogugulire nnyo ab'ewaka naddala omukyala. Omukyala mugenda holic pads. Holic pads bano bagambye muzetanira abakyala. Naye nga tuvuddeyo happy birthday. Thank you. Ngenze nenkibira mu byafaayo nti wazaalibwa n'omusajja omunene nnyo Joe Biden, president wa America kati omulonde. Naye tetana kufuula ku bunyiza. Wazaalibwa naye. How do you feel? I'm feeling okay. Okikoze otyo kubanga ensi ekwagadde. Ngenze okwera ku social media nga handles zonna ku Twitter zijuddeko School Girl happy birthday ku Facebook happy birthday. Ukikoze otyo? Bwo sheri nyandikoleredde emyaka 5. Myaka 5. Yes, otandikira wa? Bukede TV. Deuta TV. Kati nkola menge wa Sabasajja. Bajira yobwakabaka yaffe bamutofali. Nenga tukwaniriza kusaba track extra. Omuntu ali yandiagadde okumanya lwaki Diana era ovaayo nti birthday yo gijaguliza mu kyalo n'abaana b'obuwala bali mu kyalo. Okiva ku kiyo? Okay. Kibuuzo ekyo kirungi nnyo Divosh. Nina foundation tugiyita School Girl Diana Foundation. Ekola kukuumira mwana muwala ku ssomero. Era nga tulinamu ka segment kaffe tukayita kanyabo. Ensonga lwaki tulina kanyabo ako yenze. Era y'ensonga ki nasazeewo nkuza amazaalibwa gange n'abaana bano abazadde nga bato kubanga mama wange yazaala muwala muto ddala myaka 15. Yakuzaala ine myaka 15. Yes. Ensonga lwaki nagambye kandeke byonna byenkola ngende emubende nkuza amazaalibwa gange n'abaana abazadde nga bato. Kuba wangamba nti wakola analysis n'okola okunoonyeza mu mubende abaana basinze okuzaala bali wansi w'emyaka egitana kwesalira 15, 16, 17. Olowooza kino ekintu kino gwenga gwe naddala kuvuddeyo okulwanira obulamu bw'abaana abato ab'obuwala miwenda kirwana baditeekawo kubanga tulwanyisa kino ekintu? Abaana babeera n'obutamanya mwegyo emyaka butamanya bwe baleetera okuzaala ku myaka emito. N'olw'ensonga eyo tulina okufuba okulaba nga tubamanyisa ne tubateekemu obutamanya oba tutya nga tukola emisomo egy'enjawulo. Wali we twatuukidde ku makya obwedda tuli mu basomesa omuntu yeewa atya omuwendo yenga yo omwana ow'obuwala. Bw'omanya nti nzitowa kino nzitowa kwenkana wano osobola okumanya nti sirina kuzaala nga ndi muto olw'omuwendo gwe nzitowa. Era nazze wano ku celebrating birthday yange na basomesa nti okuzaala nga oli muto
muto kibi naye nga jjukira emyaka gyempeza olunaku olwaleero divorce gye myaka mama wange gye yafiirako yes emyaka gy'oweza olunaku olwaleero mama we gye yafiirako ate nga tuzze wali we tutandikidde nti maama we yakuzaala alina emyaka 15 wabeerawo trauma omuwala yenna ng'azadde mu biseera ebyo myaka tonakwetuuka abazadde bakutunuulira bulala ndowooza kiyinza okuba nga kimukosaamu nga maama oba wawulyako ku bigambo bye ng'alina byakugambako oba tewamulaba mange yafa ndi mwana muto saafuna mukisa nnyo munyumya naye naye ate kyandeetera okwagala ennyo abaana ab'obuwala nga ntandikira ku nze kennyini n'abaana abalala y'ensonga lwaki nagamba nti bwe ndiweza emyaka gino nja kunoonya abaana abataabu sikiwagira okuzaala ng'omwana muto kubanga kibi wekanga mama wange ayinza okuba nga teyandifudde na ku myaka egyo singa teyazaala mangu naye ate era tetugenda baziika buziisi mu ntaana nagambye kanzije mbamanyise ki ekifa mu bulamu bwange nti nabo abaana be bazaala leero biyinza okuba nga si yenkomerero abaana basobola okuvaamu ne bafuuka abantu ab'amaanyi mu ggwanga naye nabo bennyini ne basobola okwejja mu bunnya baleme kulowooza nti okuzaala nga ndi muto yenkomerero n'omwana nga aba talina makulu nedda omwana asobola okubeera n'amakulu nga nze bwe ngalina yes what are those moments z'omisinga okubanga omwana akuze ne maama ki ky'omisinga waliwo ebintu by'omisinga ddala kale singa maama yaliwo singa kino nange kiki kale I understand naye omuntu yenna awulira Esigidana Foundation let's take a stand ng'oyimidde okulwa omwana obuwala kuba kivudde wala nze mbadde naawe I know kiri emotion nnyo naye bw'ova ino okwatirako ku mwana obuwala abantu abasinga tebasoose kutunulira mwana muwala basooka bagenda okubajjukira nga waliwo ekimutuuseeko bw'oyogera ku let's take a stand omuntu afuna kintu ki let's take a stand ngombo egamba tusitukiremu tukwatire wamu nagenda okulaba nga kyetaagisa kitandikire ku nze then abalala banneeyungeko yensonga lwaki nagifuula engombo ya organization yange school girl Diana linnya lyenkozesa ku TV naye ate era ekigambo school girl akawala akagenda ku ssomero okitegeera so organization yange bwete weeva neefuuka Esigidana Foundation let's take a stand omuntu yena yeebuuziza nti lwaki Diana aze Mubende oyina ensibuko yonna Mubende oba omutima gwakugamba ntandikire Mubende kuba abasinga basooka kugamba tuguse ekyewaffe awalala wanajja dda nedda sirina nsibuko nti ndiwe Mubende nze ndiwe kyotera kalisizo n'osala n'ojja Mubende naye Mubende bwe nakola research Mubende wanyanguyira nnyo kubanga ye ate bali bubi n'okusinga ewaffe kalisizo abaana bazaalidde ddala nga bato nnyo ate n'akawuka akamukenenya kali ku high rate kati omwana azaala ku myaka 15 ng'olwedde afunye akawuka talina ayamba tasomye musajja amusuddewo so bwe nakola research nga organizations tukola research n'omanya nti area ki bakuyita kunoonyereza yes kati nze olw'okuba nti nkwata ku baana basomero ba teenage mothers nalaba nga teenage mothers rate Mubende eri high nengamba at this time around ka celebrating birthday yange eno olw'okuba ebadde so special nga ngidedicating eri mama wange nga kakitwala Mubende yes so kati omuwala ali ewaka atulaba essaawa eno tanaba kwetuuka naye nga bingi bijja mu future ye gy'alimu nga bino okuzaala nga tanakwetuuka what's the message gy'oyinza okumuweereza nga atulaba nze sizaala nko nga ndi muto naye ate ndi product y'omuwala omuto eyanzaala n'olwekyo omuwala ali eyo ng'oli mwana muto kugamba ekintu kimu nti okweyunga mu nsonga z'omukwano nga toneetuuka kibi nnyo kiyinza okuviiramu ebizibu eby'enjawulo either okufuna obulwadde obutawona okulwala endwadde zino nga zifisitula n'oba ng'okulukuta ebbanga lyonna kubanga oba ozadde oli muto ekyokubiri oyinza okubeera nga tolina ssuubi ne weeziika mu kinnya olw'okuba ozadde oli muto ddala n'olwekyo mbagamba mwekuumire mu masomero muleme okukemebwa mumanye omuwendo gwe muzitowa buli lw'omanya kikyozitowa ofuuka independent mu bulamu n'ofuuka omukyala ow'amaanyi nga nze bwe nafuuka ndi mukyala w'amaanyi nnyo kubanga mpeereza Ssaabasajja however much ndi product ya teenage mother naye ate nsobodde okufuuka ow'amaanyi n'olwekyo gwe teenage mother ali eyo tolowooza nti okuzaala olwaleero yenkomerero leka by'otaafuna okole nnyo olwanirire omwana wo oyo gw'ozadde nga muto asobole obbifuna
bwe tunulira nti omukolo guno tulina abasponsors ab'enjawulo tulako Soraka soko otangaze mu dakiika emu bbiri Soraka kigwawa? Soraka Uganda kitongole ky'amaanyi nnyo mu Mubende district era nga kikola ku mwana wa buwala okusingira ddala okulaba nga bamukuumira mu ssomero, okulaba nga tazaalanga muto, okulaba nga bamuwa kino nakiri babayigiriza okukola emirimu gy'emikono. Twabeegattako kubanga director waakyo omwami Kyeine Muhammad mukwano gwange ng'omuntu yalaba organization yange n'agyegomba. Tulina business ezitugatta, alina essomero promoting essomero lye so ne tukwatagana organization ne tunetworkinga era ye yatuleeta Mubende tujja n'atulabirira n'atusuza n'atuconnectinga ku bitundu era bana bawala bonna yatuwadde ekyeggulo yatuwadde ekyeggulo Joshua omulabyeko tugende mu maaso tugende mu maaso munsonyiweko bano abawala bonna boolabye wano olwaleero Soraka Uganda ye bakuŋŋaanyiza bwa eddoboozi Soraka kwirivuga mu Mubende buli kimu kihappeninga ku district mu poliisi ku kyalo abaana b'obuwala bonna bamanyi Soraka y'ensonga lwaki omulaba nga y'omu ku basponsa aba birthday yange era ntwala omukisa guno okwebaza abasoraka mwenna okusookera ku mwami Kyeine oli mulungi nnyo ekyo nkigamba buli kaseera webale nnyo okutwagala fe aba SB Diana Foundation. Let's take a stand munange. Holic pads tulinako Holic pads ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambi Shiba tweyanziza nnyo MD Mariam banange mwebale okutuwa pads okujene e Mubende olwo omukyala badde ono enjala ndi erabidde jangu Dina thank you very much ono naye yavudde mu Holic pads ne bamwera ku sponsors ba birthday yange bakola omugaati oguwooma guno abakyala abali eyo mwenna abaana b'obuwala abaami mugulira abakyala omugaati guliko bata aw'omukamala jangu kankwase wano omuntu omu nange nga jangu kwase kamu omugaati guno gutwale na mukisa we wangulira akantu nga tuli wano ne Holic pads Queen kama emirimu ngikola ndowooza ekikononyereza ddala bakayise Holic pads kakayamba ku bakyala sijja kanyonyola nnyo ndowooza okitegere kye kakola kankakwase tunula wano nkakwasa bulungi Holic pads Shiba webaza omuyimbi Shiba omugambe tweyanza fe abe Mubende tweyanza muyimbi Shiba fe abe Mubende Shiba omumanyi omanyi kuyimba bwe tuyimbire mu kakayimba ke tuyimbe mu kakayimba ke kamunkongera omugaati yimba mukamu ani ayimba akayimba ka Shiba ani akamanyi igwe okama ka Shiba okay kale wano wetuli bino bye bintu Dana byalese yelaziwa abaana tulina engoye z'abaana ez'abato bonna ovulo tulina bungi ez'abakulu weziri so tulina emifaliso banange so happy birthday Dana school girl naweza emyaka gye mutegedde nga tuli wali munda tetujja jogera wano tujja jidda mirundi esatu sitejinswaza emyaka gyange jejo okay osegedde mbere bulungi mwelaba naye katugaba tusooke tuweereze bano abantu baffe ka Holic pad temukerabira kwata mbere bulungi divorce matovu owaayi kamera etunudde onja kubuuzi owaayi wakola mbadde ne Josh ne Umar Bashir ku kamera be babadde nga kikwasaganya wali wonna tuddayo mu kibuga Kampala naye tubadde eno side ze Mubende tugenda komawe Mubende nga Josh emikolo gye gituuse tujja kuba tukomawe Mubende ng'emikolo gye gikoze gitya gituuse ejja umalujja ddi subscribing service track extra BBS Refiner program sumulula sawa ziberemu mpaka 3 z'okumakya round about sawa zibera 10 mpaka 11 za kawungezi divorce matovu mweraba mbere bulungi mweraba Bane wabe wasikirako ku nakawere wange. Kampo mufadiso mani omulala mpozi nanyonjo oliwa ate oyo byani oyo ate oyo
Nanyonjo jangu nkuwa omufaliso gwo kabebi kaliwa kaliso omugulire mwana bajja kubalirya Shakira funira nanyonjo engoye z'omwana tembere kwemabega funiremu engoye Talina baana tewunyika balina baki kusooka balina baki talina baana semberayo Martin jangu nkomukazi wakwasanye ennaku lulwe twanyumya naawe kafuna naye gwe dayibeta yagenda okukwasa kubanga yatuleeta bwe mwali twamala nga akkirize tunywe omufaliso nga tweyanza nnyo maama waffe school girl Diana Foundation era tweyanza nnyo mikono gyaffe abalikpads mwebali nnyo mwebali eddala temujjanga okwo nolola mukulanga bwe mutyo